no jibuziza n'ogamba nti award si yakwogerera. Award bagiyita Hollywood Independent Music Award era award efaanana bw'eti bagiyita HIMA. Mu Africa njagala okulaga nti nze nawangudde bwe bagenda Makerere yiyo bwe bagenda Makerere abayimbi oba abaana basomye baba mu katabo wuyo Jumba Lubowa aligaweesa mu katabo ondabye World Award nze nawangudde music owensi yonna mu nsi yonna abantu benavuganyiza nabo bonna baabano award zonna zizino kana akatabo kyogamba nakayiyiriza mu America kano nga bw'okalaba tiwaliwo na print eyinza kakuba wadde Dubai. Kano Independent Music Award Hollywood ye yasooka mu nsi yonna okukola ebyemizannyo. Okuyingira mu Hollywood njagala kubakakasa mu Africa teri muddugavu teri muzungu ng'ali mu Africa teri muddugavu yali ayingidde mu Hollywood n'awangula. Nze nasoose ku lukalu lw'abazungu okuwangula engula eno. N'abaddugavu twabaddemu bannaffe abayimba hip hop babiri ate bayimba babiri nange nange ne Jajja Juma ba Black Negroes Abamerika naye ffe twabaddemu. Era bw'otunuulira gundi bw'ogenda ku Independent Music Award n'ogenda ku website nze mu Firika eyasinze okusanyusa abazungu nga lufu nze siri muzungu basebo ne banyabo nze ndi Muganda kakati olulimi luli si lwange sirumanyi. Era nabagambye nti thank you for giving me Independent Music Award. I'm from Africa Uganda. I'm Jumba Lubowa aligawesa music for Uganda. I don't have any copyright. Nabadde mbategeeza nti okuyimba music otuuka okuwangula ng'osinzidde mu Uganda kyabulumi nnyo. Nembaga neebaza nnyo mukyala wange senga kulanama nenfukamira wansi nebaga situlabangako muddugavu ayagala mukazi we bw'ati. Era bategeka okujja wano era nembategeeza nti nsinziira mu kibiina ekiyitibwa Kamuta mwensinziira kifuga kadongo kamu mu ggwanga. Era nembanyonnyola nti engula eno Job Paulo Kafeero omugenzi yawangula award Boy of Africa, Golden Boy of Africa, naye ye yagiwangulira Cairo. Nze namazeeyo mu nsi yonna America is the #1 country. Oluzungu wali waluwandiise? Ate nze kati ndi mu kitabo. Tetuwandiika luwandiise. Oluzungu lulimi tulukubira ddala. Abantu balukubyemu ebituli. Obitegedde. Abantu n'abazungu balutegedde ne basanyuka nnyo. Sokoleke maama. Abantu ekibakubisa mu luzungu olw'ebituli obutamanya. Bannayuganda tulina okufuna okumanya buli muntu yenna mugwira mu lulimi olutali lulwe. Buli muntu yenna ne bw'otandika kwogera Olunyankole wano ojja kukuba embogo, ne bw'otandika kwogera Lusogo ojja kukuba embogo. Singa nagikubye mu Luganda mwali badde museka. Ekyo Omufirika kya bulamu. Era bw'otuuka wano e Dubai n'owulira abantu nga boogera oluzungu ne lw'owasoma tirukola olwo lw'owulira njogera lwe lutuufu e Dubai kubanga give me that phone buy sales kakati nga si luzungu lwakugatta bugasi. Oluzungu lwonna mu nsi yonna tugatta lugatte. Era njagala okukubiriza Abafirika mulekeraawo okuddamu okuvumira bannammwe oluzungu lusi lulimi lwaffe lulimi lugwira. Abantu bayimbye wano ennyimba z'akadongo kamu. Bayimbye wano ennyimba ez'akadongo kamu okuli Bawalukago olwa Fred Sebatta. Olowooza kyankizo kiba kyanjawulo ki ekiri mu music wa? Ekyenkizo mama olaga. Kale nsobola okwogererawo ekyenkizo ekiri mu ekyo. Abayimbi ba Uganda abasinga olw'okuba nti baba ma copyright tebalina busobozi bwa wallet. Kati ffe ennyimba ezaffe ziri ku international level kubanga tuli ku Vevo International yetu controllinga mu music waffe. Era ennyimba ezaffe zidownloadingibwa mu America. Buli luyimba baluyita ku downloadinga bakola. Kale kangende waawo oluyimba tulwapulodinga ne $7. Oluyimba lumu okulwapulodinga ne $7. Ate buli luyimba okola audio
ng'atukagana n'omutindo oyo afulumira mu Bam Records ne tukola lyrics ng'oluyimba bwe waluwandiika ate ne tukola video ng'oluyimba bweba n'okwata video kati oluyimba tulwa uploading emirundi emeka esatu ezo ennyimba zenjogerako zonna naza uploading emirundi emeka era nezengenda okwa uploading olwaleero ngenda kuza uploading emirundi emeka kozi nayo tugenda kuta music ennyimba 12 ngenda kuta album jembadde sinateekayo kuvevo ngenda gita kati kikole record ntiro nawangula awani ate nata video 12 ngenda kuba bannayuganda omuziki ngenda kuyimba music agenda okukyusa ensi eno babiwulidde Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. I don't weza nonyogeza English mu luzungu gwe buli ayimire ku magulu ge twaniriza abagenyi baffe bamulindwa
kati bannange tukkirize bw'oba omanyi nti wazze ekyakulese wano tewazze kulumbe wazze kusanyuka right now tewazze abawanguzi baffe olikana omugambe tibawerekeza olw'amakubo g'osobodde okubayisaamu taata n'obatambuza ne basobola okgenda ate era ne bakomawo nga bali mirembe. Kitange kkiriza mpite mwabo ababaka bo be watutumira wano okujja gye tuli. Kitange ayi kyetonde Katonda, Kitange tukwebaza, weebale nnyo, weebayire ddala Kitange kyogomodde ku Ssaabakabona Jumba Lubo aligaweesa. Taata n'okomawo n'obuwanguzi, taata ne Ssenga Kulannama n'akomawo n'obuwanguzi. Kitange weebale nnyo, maama Kiwamirembe weebale nnyo, mu bwannakazadde mu bw'abamaama mwebale kutambuza bulungi bagenyi baffe. Era tusaba ku mukolo guno gwe tuliko olwaleero, Kitange gubeere gwa mirembe, gwa bwenkanya, gwa kukyakala kujaguza. Kitange nga bwe twasobodde okujja ne tutambula mu mirembe ne tutuuka wano, era taata tusaba ne bwe tunaaba tuva wano otuzzeeyo mirembe. Kibeerenga weewaawo ayi Mukama, kibeerenga weewaawo ayi Mukama, kibeerenga weewaawo ayi Mukama. Mirembe bweza
bweza mirembe mirembe bweza bweza mirembe tweyanziza tweyanzeege tweyanziza tweyanzeege. Aha, kakati senga ne jjajja nga tetunaba tugenda kusooka kufuna ku bifaananyi walinga abala tebannaba kujjawo, naye mbadde mbagamba bwe tumalirizawo ngenda kuba mpita kamuta mujje mutunyonyola ekyammwe nga n'ab'emmere bwe bakola ki bwe bateekateeka. Bwe tunaamaliriza ekyo n'oluvannyuma ate mbabulire puroguramu nga bweddako. Nsaba ffenna tubeere bakkakkamu kubanga tuli tiimu senga. Tugende ku bifaananyi wali bagenga n'ebigondi tukola ki? Nabagambe nti bwe bagenze Buzungu jjajja Jjumba yajunguludde Abazungu senga n'abala Namako. Kale abadde ayagulamu ate jjajja kale ekyapa kyali kya jjajjange. Awadi bagiyita Akasiriikiriro kano kakunyumire nga wootudde munnayi n'ekyokunywa naye nga gwe tolina. award. Wanjani. Mutuukayo muti eyo mutuuka ofuna awadi nga abantu bagamba mulina n'oluyimba lumu. Ayogera nti tulina oluyimba lumu. Saleetaze kulambulula nnyo mu gundi eno kubanga ebintu ebyaffe byeyogerera. Njagala kubategeeza ffe tulina oluyimba lumu. Bwe twata music nsaba Owebidongo abijjemu kubanga Owebidongo bijjemu twata music. Bwe twata music nakola video 30 omulundi gumu mu Africa, mu Uganda, mu nsi yonna. Nze muyimbi number 1 yatadde video music 30 nga ziri mu international level. Ekyo bwe nakimala ennyimba ezo nazikola twazitanga ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'11 omwaka 2024. Kati enyimba music video 3 oyinza zikolera omwaka gumu. Kakati ekyo bwe twakimala ne tukwata music ne tumuteeka ku Vevo, Spotify, Boom Play, Sony Music, emikutu 12 egifuga music mu nsi yonna. Music waffe kwali music waffe kwakolaki kwali. Ekyo bwe twakimala twafuna manager aka Bob ne tuwandiisa music label gye bayita Bam Records. Eyo ye music label mwenkolera ne tugiwandiisa mu California mu America. Kakati bwe twamala okukola music label nga ne music tumutaddeyo ne tutandika olwaleero lwe tuli wano ngenda kuta video 12. Nyimba ziwandiika ennyimba nziwandiika nga bwompulira nti ndi musajja mwogezi, nga bwompulira nti ndiki ebigambo byenjogera bivaamu ki music. Ate music va ne ku stress. Ennyimba ezirina n'okuwangula award si stress. Era mbasuubiza ngenda kuleeta Grammy wano omwaka ogujja. Grammy award ngenda muleeta wano. Wabula ennyimba ezo nti abantu tibasooka tufokasingako. Olw'okuba mu Uganda titulina copyright wa music. Kakati omuyimbi atwalibwa ng'ekisekererwa. Naye ogenda kukyusa eggwanga lino oba olina ky'oyagala olikolamu emyaka 5 agaddako ogoberera music. Ssaabasajja Kabaka Mukaabe bwe yali alumya abantu mu lubiri yali muyimbi eyamutuuma erinnya lya Muteesa n'amugamba nti kati tuteese Buteesa. Kitegeeza nti omuyimbi buli w'atula n'alowooza omuyimbi ye muntu yekka asobola okudrivinga music w'eggwanga lino. Awaadi eno ogibuuzizza n'ogamba nti awaadi si yakwogerera. Awaadi bagiyita Independent Hollywood Independent Music Award. Era awaadi efaanana bw'etyo bagiyita HIMA. Mu Africa njagala okulaga nti nze nawangudde. Bwe bagenda e Makerere yiyo bwe bagenda e Makerere abayimbi oba abaana abasomye baba mu katabo wuuyo Jjumba Lubowa aligaweesa mu katabo ondabye World Award. Nze nawangudde music ow'ensi yonna mu nsi yonna
abantu benavuganyizza nabo bonna baabano awaadi zonna ziizino kana akatabo kyogamba nakayiyiriza mu Amerika kano nga bw'okalaba tiwaliwo na print eyinza kukakuba wadde Dubai. Kano Independent Music Award Hollywood ye yasooka mu nsi yonna okukola ebyemizannyo. Okuyingira mu Hollywood njagala kubakakasa mu Africa teri muddugavu teri muzungu ng'ali mu Africa teri muddugavu yali ayingidde mu Hollywood n'awangula. Nze nasoose ku lukalu lw'abazungu okuwangula engula eno. N'abaddugavu twabaddemu bannaffe abayimba hip hop babiri ate bayimba babiri nange B'Amerika nange ne Jajja Juma ba Black Negroes Ab'Amerika naye ffe twabaddemu. Era bw'otunuulira gundi bw'ogenda ku Independent Music Award n'ogenda ku website nze Mufirika eyasinze okusanyusa abazungu n'oluzungu lwewayogedde nga lufu kubanga nze siri muzungu basebo ne banyabo nze ndi Muganda kakati olulimi luli si lwange sirumanyi. Era nabagambye nti thank you for giving me Independent Music Award. I'm from Africa Uganda. I'm Jumba Lubowa Aligawesa. Music for Uganda I don't have any copyright. Nabademba tegeza nti okuyimba music otuko kuwangula ngosinzidde mu Uganda kyabulumi nnyo. Nembaga nebaza nnyo mukyala wange senga kulanama nenfukamira wansi nebaga situlaba nko muddugavu ayagala mukazi we bwati. Era bategeka okujja wano era nembategeeza nti nsinziira mu kibiina ekiyitibwa Kamuta mwensinziira kifuga kadongo kamu mu ggwanga. Era nembanyonnyola nti engula eno Job Paulo Kafeero omugenzi yawangula awaadi eya Boy of Africa, Golden Boy of Africa, naye ye yagiwangulira Cairo. Nze namazeeyo mu nsi yonna America is a #1 country. Oluzungu wali waluwandiise ate nze kati ndi mu kitabo tetuwandiika luwandiike oluzungu lulimi tulukubira ddala abantu balukubyemu ebituli obitegedde abantu naye abazungu balutegedde ate ne basanyuka nnyo. sokoleke maani abantu ekibakubisa mu luzungu olwo ebituli obutamanya. Bannayuganda tulina okufuna okumanya buli muntu yenna mugwira mu lulimi olutali lulwe. Buli muntu yenna ne bw'otandika kwogera Olunyankole wano ojja kukuba embogo, ne bw'otandika kwogera Lusogo ojja kukuba embogo. Singa nagikubye mu Luganda mwali badde museka. Ekyo Omufirika kya bulamu. Era bw'otuuka wano e Dubai n'owulira abantu nga boogera oluzungu ne lwewasoma tirukola olwo lwowulira njogera lwe lutuufu e Dubai kubanga give me that phone buy sales kakati nga si luzungu lwakugatta bugasi. Oluzungu lwonna mu nsi yonna tugatta lugatte. Era njagala okukubiriza Abafirika mulekeraawo okuddamu okuvumira bannammwe oluzungu olwo si lulimi lwaffe lulimi lugwira. abantu bayimbye wano ennyimba ez'akadongo kamu okuli bawalukaga olwa Fred Sebatta olowooza kyankizo kiba kyanjawulo kyekiri mu music wa ekyenkizo mama olaga kale nsobola okwogererawo ekyenkizo ekiri mu ekyo abayimbi ba Uganda abasinga olw'okuba nti baba ma copyright tebalina busobozi bwa wallet. Kati ffe ennyimba ezaffe ziri ku international level kubanga tuli ku Vevo International yetu controllinga mu music waffe. Era ennyimba ezaffe zidownloadingibwa mu America. Buli luyimba baluyita ku downloadinga bakola kale kangende waawo oluyimba tulwapulodinga $1 ko ke kabadde kanene oluyimba lumu okulwapulodinga $7 ate buli luyimba okola audio ng'atuukagana n'omutindo oyo afulumira mu Bam Records ne tukola lyrics ng'oluyimba bwe waluwandiika ate ne tukola video ng'oluyimba n'okwata video. Kati oluyimba tulwapulodinga emirundi emeka? 3. Ezo ennyimba zenjogerako zonna nazaapulodinga emirundi emeka? Era nezengenda okwapulodinga olwaleero ngenda kuzaapulodinga emirundi emeka? 3.
kosi nayo tugenda kuta music enyimba 12 ngenda kutamba jemba sinateka kupepo ngenda jita kati chikole record ntiro nawangula award ate nata video 12 ngenda kuba bannayuganda omuziki ngenda kuyimba music agenda okukyusa enseeno babiwulidde mulinayo enteekateeka yonna ekola concert ku nnyimba zammwe wano e Uganda ekiseera bwe kinaaba kituuse bwe twali tuta music waffe twamuteera ku new club abrigato ye concert yaffe yasooka naye olwokuba bannayuganda tebagimanya olwokuba bannayuganda batulowoleza mu busawo obusawo kizaale bujjajja bwaffe naye okuyimba professional ate nakyo kitone era twakirina kakati mu kigambo kyonna kyetwagala okwogerako ekikwatagana ne music nti concert ekiseera bwe kinaaba kituuse concert tugenda kugikola kubanga kati ku mulundi guno tugenda kukwata awaadi yaffe egende mu museum kubanga bw'obuuza abayimbi ba Uganda abawangudde awaadi n'obabuuza awaadi ziriwa olwaleero eno bendera ya ggwanga si lugoye lwange kitegeeza mpanise bendera ya Uganda mu kuyimba mu nsi yonna kati awaadi eyo ngenda kugikwata ngitwale mu museum n'abakulembeze bange n'abayimbi bonna tugiteeke eyo ng'ekijjukizo kubanga kati bakubuuza omudaali gwa Golden Boy of Africa guli liddawa oyinza okumanya we guli kakati ffe awaadi twagirese naye toyinza kumanya weeri ffe tugenda kugitwala mu museum abayimbi abaddako bafune amaanyi nti bisoboka mugenda muyamba mutya ddala bano abayimbi bakadongo kamu abaali baggwamu amaanyi nga bagamba tebisoboka si bya nnyimba titugenda kuyamba twakomawo ne Kamuta tugenda kulighteningisa kadongo kamu bwati mubire era oluyimba ate teweerabira nti buli luyimba lwonna oba oyimba bandi oba oyimba ki oba hip hop oba biki biva mu kadongo kamu ewa enye kadongo kamu busomesa mwe mukiwuliranga ekivumo naye kadongo kamu kintu kyamaanyi wabula njagala kusinziira wano nti abayimbi baffe abataddeko music omugenzi Heremani basudde omugenzi Fire Bongole Lutaya Paulo Jobu Kafero Lord Fred Sebata Masias Walukaga abayimbi bonna Jamiru Njuba buli muyimbi yenna mu ggwanga Fred Sebale mukoze omulimu munene okulabika nti mu drivinga ki eggwanga mbasaba twegatte mbasaba tubeere bumu mbasaba tukwatagane mbasaba tuleme kwesojja kubanga njagala kubuuza president Eddie Kenzo mu Namasaka mu kino oliriddawa kyogamba gwotanalaba mawulire nti Jumba yawangudde awaadi ebyo byebiraga omutima omubi kubanza siina kyentya nze nina ssente nina buli kimu mu kuvuganya nsobola bwe munaayagala kulumba nalo ojja genda okunsanga nga nze mukulembeze kyenjagala okubate kyenjagala okubategeeza olunaku olwaleero nti olwaleero Eddie Kenzo bw'oba oyogera mu kuyimba tosobola mubuusa amaaso tosobola era pulezidenti wa generation okitegedde tosobola mubuusa maaso kakati bw'oba tomubuusiza maaso omuyimbi omuto nga Jumba gw'ojogamba nti waleero bw'aba awangudde yalibadde yagenze dda ne ku ssimu yange naga nti nkulabye mu Amerika kubanga ekintu kya nsi yonna federation ebyo bibiina olwaleero ebyo bibiina nga bw'obiraba naye music tafaali omuntu lyateekako gwekyogamba ennyimba za Kenzo siziwulira nedda kale kankubuuze yakulira abayimbi bonna kale wamulengerako nga bamuwa awadi nga ffe bwe bagituwadde kakati ebintu ebyo bifaanana bwe bityo bibi ate siina wenabiyisa nina kubiyisa wano nina kubiyisa wano nti ekiseera Kenzo tujja kusisinkana awantu wonna twogere kukula kwa music waki wa Uganda President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni omuyimbi tiyetaaga genda gulu kusabiriza tiyetaaga genda mu State House kusabiriza era nze sisabiriza siina kyenjagala nze mmalako naye omuyimbi ng'anayambibwako ebintu bino bwe biba biyambibwa bikola Uganda mumukwate muteekewo favor
abayimbi gye basobola okukozesa bawummuze obwongo basobole okulowooleza eggwanga lyabwe. Nga tumaliriza bigambo ki bye mugamba Kenzo Sofa? Ebigambo bye njagala ogamba pulezidenti wa generation owekitiibwa Eddie Kenzo, njagala kumugamba nti mu bukulembeze wadde okugatta abayimbi si kyangu, naye nkusaba agenda kwogera, nkusaba awogatta abayimbi. Ekyokubiri, music nga bwe tutaddeko ettaffaali, buli muntu yenna yali akoleddwa music alowoozebweko. Gwe olina okusooka okumulowoozaako kuba Pulezidenti Museveni si muyimbi. Ffe bayimbi abasobola okutegeera yayimba empenkoni kale kati naye musician. Kakati tugatte abayimbi. Nze obubaka bwenkuwa pulezidenti, nze siina buzibu, siina mutawaana, ebibiina byonna nga bwe biri ebyenjawulo, gatta abayimbi tusisinkane tutumbule music w'eggwanga. Era nze nkuyita bwe tulaba tutwala engule mu museum kyali badde kirungi ggwe Kadongo Kamu, Barodi Fred Sebatta, bonna abayimbi abakulu ba David Lutalo bamayinja mwali badde mukulembedde nga tututte Independent Music Award, tugitwale tugiteke mu museum kuba nze naleese ya Uganda saaleese yaffe mu nnyumba. Akasemberayo babawereddeko ssente mmeka nga manager wa Jackson? Sente kati nzoogerere wano. Wabula nkulaze akatabo mwe nasinzidde okuyita. Sebo wekitiibwa Mukama wange. Kati no kankunyumize. Leka nkunyumize. Njagala kunyumiza nsonga eno ogiwulire. Mama mundeke. Luno olunaku lwe lunaku lwa music. Tirugenda kuddamu kubaawo. Si bwe kiri. Njagala kubategeeza. Bwe twabadde tuva wano nga tugenda enteekateeka gye twateekateekamu awaadi eno Independent Music Award yatuwa tiketi netusasulira okugenda, netusasulira hoteeri, nesasula byonna, netuwa ne package mu Hollywood. Saagala mugambe nti no kiki baatuwa package. Njagala manager gye ayogere ku ebyo. Aka Bobman sebo manager twagala kumanya Justin omanaging otya bano abantu obakkiriza otya okuyingira music kuba abasinga bonna bali bamanyimanyidde eri byakusawula music nabasangamu bakamutandika ze nabasangamu nga music bakamutandika. So omulimu gwange omukulu gwali gwakubateeka ku international level n'okupusinga music waabwe. Wankubadde nti music waabwe wa culture, it is not easy okumuteeka katale ensi yonna, naye ekyomukisa omulungi nti abakola ku international level katale k'ensi yonna tulaba opportunities nyingi, tulaba nti tuteekayo music yonna. Okubawagaza ebiseera ebisinga nti abayimbi bano bonna baagala, naye ekizibu ekibeerawo nti abamu tebalina positive bateeka mu music okumutuusa katale k'ensi. So bano chance bagirina omutuusaayo ne tumuteekayo n'okubeera nti ali recognized, okubeera nti bafuna award eviira ddala Hollywood. Si an award, si award yokka, it is a history. Kubanga nti Nigeria, South Africa, Europe, kizibu okusanga artist n'agenda n'alicognizeibwa mu kintu kye bayita Hollywood kisangibwa California, mu Los Angeles, mu New York, mu America. So nti eno history journey yaabwe is not only kugasa award yokka, naye it is a life journey mu music, kubanga si kyangu. Kakati kansookere ku nsonga ey'okuba nti oluyimba luno lusiimibwa lutya okuba nti lwalondeddwa. Ekisooka, oluyimba luno lwabadde mu production yaviira ddala wano ku Africa ewaffe. Lwawanguludde mu genera gye bayita world. Abamu world tebagitegera. World genera mwe muva afrobeats, amapiano, pop music. So world genera egatta genera zonna n'eza Africa ne reggae. Kati
eyo award eyo general lwe lwabaddemu lwokka nga luyina roots okuva ewaka so whereby nti ne language gye bayimba ya Luganda so ate badde bakompitinga nabo ndowooza tewabadde buyimbi ali ku Vevo bano bwe babadde ku Vevo it is a leading platform of video international so lwabadde n'enkizo okusinga ku ndala Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan